Yes, Fadi TV yojimbaniriza akadde kano mwasize mutya muli mutya munamuna abaji following nembebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyigane kale ankugamba nti comment section weri awo soka ontere obubaka mu comment section ate osigale nga hoji following bagita Fadi TV yuji mbebaza nembagamba nti kyamaanyi kyemuwakola okubanga mugyekumirako like nga commentinga to subscribing onyige kade kyoso ne Becky munage information etambula eraga nti sebo ali lubuto olulala newakwati waliwo amawulire agabadde gatambuzibwa nti Becky yalika kadanga ne Sekajja baawukanye olw'ensonga nti Becky esaazo takyalina kasente kawera olw'ensonga nti Sekajja nti okwagala Becky yamwagalako musimbi yamwagalako musimbi jjukira balina restaurant gye bali bakwasaganya ne Dr. Amir wabula simanyi wa restaurant eyo waje yakoma oba bagitunda oba ekyaliyo naye ndi Sekajja nti okwagala Becky nti yamwagalako nsimbi yamwagalako ssente era nga balivuna omwana waabwe asooka bo ne Sekajja eri abasinga batandise okubanga batambuza omugambo nga bagamba nti Amiru abaana abo yandibadde abeegendereza kubanga bayinza n'okubanga si babe bayinza okuba nti si babe nga Sekajja nti Becky ayinza okuba already yali amiitinga Sekajja Abudulu Sekajja kugamba ekiri ku social media kyekyo nenga information etambula eraga nti Becky yandibanga munange ali lubuto olulala Becky yavaala ntabukira bana Uganda bamugamba mbu azaalanga akamyo mbu Becky azaalanga akamyo yabatabukira n'abagamba nti bannange sina gwe nali nzize nga nkongola nenkusaba eza pampa oba nenkusaba eza fees nti abaana bange babagobye naye nga ate mutuufu ebiseera bisinga oluusi muntu oba olina okubaako ne bwokoma omuntu waddemu okuzaala abaana bakola ki bayagala oba abazizaako omu nga akyali myezi n'amuzaako kasabeera nga baana babe mpoziko nga bw'abazaala ajja n'akusaba eza pampa oba eza school fees awo oyinza omuntu abugenda n'omugamba nti waayi agwazaala abaana bo batyo ng'otutawa nnyo otusaba eza school fees ofaaki naye waba takonkola n'akusaba eza fees munnange kola ki mwesonyiwe yes mwesonyiwe mwebale nnyo okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumirako bagita Fadi TV gyenkugamba nti yongera okubanga onfollowinga yongera okubanga ogyekumirako updates simba nazo each and every single day kugamba nti ne comment section weri awo sooka onteere obubaka mu comment section ate nga ofollowinga bagita Fadi TV Becky munnange ali lubuto obwa Sekajja Abudu wabula n'abaana mukulu Amiru atase okubanga munnange yemulugunya ku baana beyazaala mu Becky batibanga nabo si babe nga Sekajja twandyaba ku DNA test Amiru yagendedde ku ebyo ebyabo ba social media ndozi abatokomoka omugambo ku mutimbagano abagamba mbu yandibadde akebeza abaana byandibanga byamuyingidde embwongo era essaawa yonna ndooza twandyaba ku bano nga bakola ki nga boolekera okubanga bakola DNA test essaawa yonna balikola DNA test oluvannyuma lw'omugambo guno okubanga gutukomoka ku mitimbagano ogw'abaana nti bayinza okuba baani Sekajja nti nga abamusiba Amiru nti abamu nga Sekajja kaakati nomunnanga awo wetuli yongera okubanga ofollowinga Fadi TV update simba nazo each and every single day ngenda kubazamu okubanga mba updatinga nenga byemuku ebitrendinga kadde kano batumidika bali mu ggwanga erya Oman abali e Jordan abali mu Saudi Arabia abali mu ggwanga Uganda abali e Germany mu kibuga kye bayita Berlin abali mu ggwanga erya Qatar bagamba nti kimwakola kyamaanyi nnyo kubanga musubscribinga ne munyiga kade mikwano gyange mwena abasinza mu ggwanga erya America mu kusaza erya Boston bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Fadi TV Sekajja ne Amiru ebintu byandegiramu DNA test ate nga ne Becky ali lubuto ekyamazima Becky baabaana abazadde nyabo abasinga kyobola batanze okubanga bakola ki bamugamba nti azaalanga akamyo baabazadde abaana bo abazadde onaawulira okuba gye bigenda okubanga bikomekerera naye nga nkwebaza naye nkugamba nti yongera okubanga ogyekuumirako yongera okubanga ogifollowinga bagita Fadi TV mbeebaza ne mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi nnyo
kya kabi nnyo, kya bole nnyo okubanga bukola ki okubanga mu followinga Becky ne Ssekaggya Abudulu. Becky ali lubuto lwa Ssekaggya. DNA test zandiruma. Amiru yandibanga yagala kukola DNA test ku baana bonna bwe yakola ki bye yazala mu Becky. Becky balumiriza nti babe yafunyemu ndowooza okwemulugunya akagamba nti ayinza okuddawo nga n'abaana si bange. Nga n'abaana si bange. Nga Becky abaana bamu ba Ssekaggya. Mukazi wa Ssekaggya mukazi afune gyali eri mu nnaku etagambika. Ssekaggya okuba yagende wa Becky abaana takyafaayo wadde okubawayoko ku buyambi wadde. Mukazi watwali eri ayaajana era munange Ssekaggya naye n'essaawa ze bamusabira mbi era relationship ye ne Becky bagisabira ssaala mbi. Omukazi gwe yasulawo n'abaana asaba ssaala mbi. Binaggwerawa binakomekerawa. Yongera okuba ng'ogifollowinga n'okugyekomerako musubscribinga ate munyigene kade Becky ali lubuto olwa Ssekaggya Abudulu.